Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu okuyonsa abaana kiyamba kinene nnyo okukendeeza endwadde mu baana ko ne mu bazadde baabwe nga Kkookolo ow'omu mabeere. Kubanga tweyonsa amabeere gabeera nga gakusiiwa nga gazitowa nnyo nnyo. Kiyamba okugyamu ago amabeere amata obeere nga ofiiringa bulungi. Naye tulina mu sayansi tugamba nti omukyala bw'oyonsa omwana chances z'okufuna breast cancer zibeera nga zikendedde. Oboolaba twencouraginga abakyala bakole breastfeeding. Tajja kubeera mulamu. Omanyi tugamba nti breast gano amabeere galina ebyokulya byonna ne antibodies ezi preventing obulwadde. N'olwekyo bw'atayonka ebyo byonna abatabirina so tabeera mulamu bulungi ate amabeere gawe gali nga gabwereere. Mwebalemu. Dr. Paulo Kaggwa akukulumidde ebitongole ebimu obutaba abakyala mu kusaguyonsa baana baabwe kaseera kamala ate nga kino kirambikibwa bulungi nnyo mu ssemateeka w'eggwanga. Ne babaganda ogenda maternity leave awo sebo owomenya amateeka. Etteeka erya maternity leave tirigamba nti no abakola mu gavumenti bokka abakola wonna entitlement yabo bagende maternity leave bazaale bulungi balabirire abaana. Bw'omuganda tuwerabira nti omenya amateeka ate oyo omwana bw'afuna ekizibu bw'oba okireese n'omukyala. N'olwekyo tukole ng'Abannayuganda tukwatire wamu tulabirire abaana baffe yambe bamama bonsa abaana baffe bakule bulungi. Ono era asabye abakyala obutetanira nnyo mata mazungu kubanga gano ga bulabe nnyo eri abaana nga n'oluusi gabeera gayiseeko. Tusaba abantu basooke balabe nti amabeere ga mwana si mukebe onaategeera kye kiri mu mukebe. Ebirala bibeera expired, ebirala bw'ogenda kunankani kubitabula bitabula bubi, ebirala bagenda ne babitereka mu stores n'osanga temperature nga si nungi. N'olwekyo n'osanga siga amata amalungi bituwa omwana. Dr. Jacinta Asimwe akulira ebyendya ennungi mu kitongole ky'ebyobulamu agamba kirungi nnyo omukyala okuyonsa omwana naddala nga yakamala okuzaalibwa. Breast milk ebeera first vaccine y'omwana ebeera agamata g'omuteekako ku first 1 hour. Then of course g'omuteekako ku first 1 hour n'omuteekako buli gwayagala kiyamba omukyala kutandika okuyonsa obulungi. Omwana bw'obanga tomutadde ku bbeere bw'otwala ebbanga ddene nga tomutadde ku bbeere kati amata tegasobola okujja bulungi. Oboolaba omwana abangi bagamba nti tebalina amata lwakuba nti tebasoose kukola kuteeka omwana bbeere as soon as possible. Abakyala 63 ku buli 100 be bayonsa abaana baabwe naye nga gavumenti egamba nti kino kikyali kitono ddala nga waakiri omuwendo ogusaana gutuuke ku bitundu 80 ku buli 100.